Okay, mbaniriza ku Fictions, subscribing, liking, commenting, nze Julie Potential. Nate era nkomyewo n'essuula empya ey'omwana eyafiira ku Cedar High Elishama Sesaz. Olunaku lwaleero nnoonyezaako ku muntu eyawangalako naye ebbanga eddene. Bulijjo bagamba akojja wa mwana yekka yajja, tewaliwo mulala yenna ajja. Leero tuleese ku muntu awangaddeko naye ebbanga eddene. Omwami ono abadde friend wa Elishama ate era nga babawe ng'amusala enviiri, meaning balina bye basharinga. Kamubawe ababuuzeeko ate oluvannyuma tugende mu maaso. Nsanyusa okulaba ssebo. Kale nsanyusa okulaba. Ogenda kwongerako ku ddoboozi katono awo weeyanjulire kuba tulaba ku Fictions. Amanya Gisha Emmanuel Bahati yemanya gange. Elishama ono mumanyidde ebbanga ki era nkwatagana ki eri awo gwe ne Elishama Sesaz eyafiira ku Cedar High? Omwana Elishama bbanga lyemutegeredde ndowooza lwafiire 2 years, emyaka ng'ebiri ng'amukolako, nze mbadde mukolako ne famire yaabwe nze ngikolako. So we namutegeerera okusinziira ku famire yaabwe, they are my customers, so we nategeerera omwana oyo. Omwana ono obadde omukolako ki? Oba famire ogikolako ki? Services ki z'obawa? Ffe tukola ebintu tudressinga abagore, tudesigninga enviiri ez'abakyala, ez'abaami, gy'emirimu gye tuwangaaliddemu ate nga tugitegeera bulungi. So kwe kujja gye tuli ne tuyambagana mu service eyo. Ye service gye tulimu tuba tukola ku bantu bangi. Yeah. Okay. So Elishama ono mbadde nga muwangadde okubanga ogambye omumanyidde ebbanga lya myaka 2 miramba. Omwana ono kigambibwa mbu yettabwe si yeetuga. Mu bbanga ly'omumanyidde ery'emyaka 2 wali omuwuliddeko mu mbeera yonna oba wali omulabyeko ng'alina engeri gy'atwolamu awo ne yennyamira oba n'abeera mu kiyongobero? Okitegeera? Omwana oyo era bw'ombuuza ekibuuzo ekyo mpulira n'amaziga mpulira njagala kukaaba okutwaliza wamu. Omwana oyo Shamael It's okay. nga sinaba kuddamu ekibuuzo ky'ombuuzizza, nsaba Mukama Katonda awe Elishama wawe yeebase wonna, bamalayika be, buli muntu alina bamalayika be, bamalayika ba Elishama bake bamulwanirire, bake bamulwanirire. Okutwaliza awamu may he so rest in eternal peace. So rest in peace. Mwana oyo abadde mwana mulungi nnyo 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 nnyo, mwana mugezi. Nina abaana naye omwana oyo abadde alina amagezi mangi. Naye ffe tuli bazadde naye n'okusinziira ogenda n'ogeraageranya n'olaba n'ebibuuzo omwana byakubuuza ng'olaba by'abantu bakulu. N'ogamba omwana ono mugezi, amagezi agajjawa? Katonda yawa amagezi, wisdom, okuva eri abazadde nga basabira omwana nga yakazaalibwa, kiva mu famire
abazadde nga basabi, abazadde nga bali humble, abazadde nga family yeegombesa, ng'olaba he comes from a good family and a wealthy family. That was Elishama. So concerning Elishama, nti Elishama nti yeetuga, I don't think Elishama yeetuga. No, 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 no. No and no. Why saying no? Maybe there is something which is hidden behind that sin, and which we want that sin to come out through the court of people. Court of people will be first to come. Then court of, is it jurisdiction or what? Is it a family? Is it a court ey'amateeka eya bulijjo yeddako naye nga kooti ey'abantu Y'abantu esooso. yeesoosa okukola ki? Okubaawo. Yo gy'okusooka okubaawo abantu balwanirire. Be bamalayika bali be naggambye bajje bake eri omwana oyo wo we yeebase. Malayika Michael, Angel Michael ajje akwate ekitala kye. Mikayiri ajje ateme ayise. Abo bonna abeenyigira mu kuggyawo obulamu bw'omwana oyo oba abaali mu ku y'okuggyawo omwana oyo oba abaali nga bamupulaningira obubi, bonna kweyo yonna Katonda ajja gikolako. Olutalo tugenda lulekera Katonda. Ffe ng'abantu tetujja kulwana olutalo olwo tulumale. Terusobola. Wabula Katonda alwana alumala. Nina ensonga lwaki mbeesingira nnyo mu Katonda nnyo kubanga ffe ng'abantu tetujja kulwana entalo physically tumale. This is we are going to tugenda kusaba nnyo tuteeke mu spiritual war. Ebeere spiritual warfare okulwana olutalo olwo. Concerning the late Elishama. He was a good boy. Omwana n'atuuka n'okumbuuza ekibuuzo. Anko, okikola otya? Ndaba olina family. Abaana almost abaana b'olina ndaba almost twenkana n'abalala abansingako emyaka. Okikola otya? Ndaba otusala enviiri otusala bulungi. Okikola otya? Omalako otya? Ndaba mpulira babasasula akasente akatono. Anko, omalako? Yamugamba mutabani wange. Right now, I don't call you my son, but I call you a friend. Simply because ojja ne tunyumya biki. Yamugamba munaye tumalako. Ensi yaffe Uganda bwetyo bweri akatono kofunye okagabana n'abalala ne usevinga n'olaba nti mutambuza obulamu. Bintu bye namuddamu. Nambuuza n'ekibuuzo ekyokubiri nambuuza. Kati saluni ng'eno nga ndaba ennyirira nnyo, nga ndaba y'amaanyi nnyo. Kati yayiro ya sente nga mmeka okusinziira omuntu aba ayagala kukola saluni ng'eno? Omwana ambuuza yo omwana oyo. Ebirowoozo nga by'abantu bakola. Ebirowoozo by'olaba nga extra mile nga by'abantu bakola. Mu ndowooza yange ono omwana mugezi. Reasoning. Capacity ye ng'eri waggulu beyond n'okusinga abantu abakulu abamu. So oyo omwana Elishama omugezi waffe eyatugendako. Amawulire g'omwana